Nti amasomero mangi gaze gafuna okusoomozebwa kw'obubenje naddala obw'omuliro ebizimba okugwa ate nga n'omuggalo mangi gwakakosa abatandisi b'amasomero okuyita mu kibiina ekibataba Proprietors of Private Education Institutions Association in Uganda bagamba nti bali mu kufiirwa era baakulwawo nga tebafuna magoba. Nga ebizibu ebibadde bituuka ku masomero bisinkana nnyo nannyini ssomero okusinga omuntu omulala yenna. Kizimbe ekijja gw'onoonya ssente. Obufiirwa obulamu bw'abaana abazadde bawaabira ggwe. So kati tulowooza nti bwe tufuna insurance eno egenda kuyambako okendeeza obulumi obuba buzzeewo nga waliwo ekizibu ekigudde mu masomero. Ssenkulu w'ekibiina ekitaba abatandisi b'amasomero mu ggwanga ki Proprietors of Private Educational Institutions Association in Uganda omukungu Mike Kironde atotoledde abakulu okuva mu Stanbic Bank okusoomozebwa kwe bayitamu naddala mu kiseera kino nga n'ebikozesebwa bya bbeeyi. Tubeera n'okusoomozebwa kw'ebikozesebwa mu masomero abaana mwe basomera basula ate nga ne ssente ntono. Tusomesa ba head teachers tusomesa n'abakozi bonna ababeera mu masomero okusobola okulaba nti twaŋŋanga ekizibu kino eky'omuliro mu masomero ogubadde guleese enkekera mu masomero gonna. Ssenkulu wa Stanbic Bank Emma Mugisha agamba balaba alipoota z'omuliro zisusse kwe kusalawo okutongoza enkola eya Yinsuwa etuumiddwa Sukulu Comprehensive Insurance anti okwerinda si buti. Webanga wadde ekiriwo oba muliro oba bubbi ebintu ebisobola okuddibwawo. Webanga unfortunately wadde omwana oba afiiridde mu muliro compensation esobola okuyamba tozaawo omwana naye at least eyamba essomero neribanga tebalitwala mu kooti nebanga insurance esobola okusasula compensation. Wadde nga amasomero gaze geekubira enduulu eri gavumenti okugakwatizaako naddala mu kiseera nga gafunye obubenje, wabula kamisona mu minisitule y'ebyenjigiriza Ismail Mulindwa agamba nti etteeka eririwo teribaganya kudduukira batandisi b'amasomero naddala g'obwannannyini. Katugezaako okulaba nga tetuvaayo n'enteekateeka empya tutunule kubanga obudde bugenda bukyuka nti bye twateekamu luli biyinza okuba nga si bye n'okukola kati. Katulina ebintu bingi covid mumulaba ne challenges endala ze tulina muziraba so tuvaayo n'ekiwandiiko ekipya oba n'enteekateeka empya esobola okubanga etunuulira ebizibu ebiriwo mu kaseera kano. Ng'oggyeko Yinsuwa y'amasomero wabula n'abazadde bakubiriziddwa okugulirawo abaana baabwe akawunta za Yinsuwa kibayambeko okuweerera abaana naddala singa omuzadde aba avudde mu bulamu bw'ensi eno. Naye omuzadde afudde nga we bibaawo bulijjo omwana oyo talina kuva mu ssomero eryo insurance eba emuteerawo ssente ezimaliriza ki emisomo gye. Ate nga akasente mpaawo kaagasi kanene so bwe bagamba omutwalo ogumu oyo mwaka omulamba naye nga gugenda kavalinga ebizimbe gugenda kavalinga omwana singa afunye accident kubanga abaana babeera baana obudde bonna bazannya beekosa beemenya ate ne kutwaliramu n'ebirala. Nze nsuubira ssente ezo ntono nnyo okusinziira ku birungi ebiri mu ekyo. Titus Jemba, BBS Telefina, agesigika.